Video eno ya nnakumu naye njagala tugiwulirize bulungi nnyo. Omukyala Maria yali ayagala abaana naye nga ye talina mwana. Ng'abantu abalala bamulekera abaana baabwe ne bagenda ku mirimu ng'alabirira abaana ng'oyinza okugamba yabazaala nga buli omu amwagala. Naye nga ku nsi kuno yeegomba ekintu kimu, Mukama Katonda singa amuyamba ne n'amuwa ku zzadde ly'omwana. Ayagala ke yajjawo abaana b'abalala agiteekeko ku mwana we ng'amulabirira. Mukama yaddamu essaala ze, Maria yafuna olubuto. Naye Maria ky'atamanya nti tagenda kusobola kulaga ku mwana we essanyu. Ate Maria bwe yagenda mu ddwaliro okuzaala teyafiirayo. Maria yafiira mu ssanya, yafiira muleba ng'azaala. Teyasobola kulaga ku mwana we essanyu, teyasobola kunyumirwa ku zzadde lye, teyasobola yadde n'okuwa keya ku mwana we. Yafiira muleba ng'azaala. Kati okufa kwa Olisha ono muganda w'omulongo babiri Essaala kukutte ku bantu bangi. Buli omu n'ajjukira omuntu we yamufaako ng'azaala lwa kufa kwa Olisha kuba naye yafudde azaala. Abakyala bangi bakaabya amaziga ku lwa Olisha Njagala nkutuuseeko omukyala ono eyali nfanfe wa Maria ng'anyumya byonna gye byatandikira gye beesinkana ne Maria mpaka Maria we yamuva ku maaso, kubanga akugamba ne kaakati buli yali mukwano gwa Maria teyeerabiranga Maria kubanga yali mukazi wa njawulo nnyo mu bantu abalala. Video kanji kutuuseeko gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo. Nze buli lwe mpulira omukazi yafiiridde mu ssanya nti yafudde azaala, baana mwe nzijukira Maria. Maria yansanga kitovu mu ddwaliro. Yajja ne muganda we nga sibamanyi nga bola muli mu ddwaliro ne wajja abalwadde abalala. Bajja ne food flask yaabwe ey'emmere. Oli muganda we yamuleeta n'addayo. Teyali mu mbeera mbi, ate n'olubuto lwali terunaba kutuuka kuzaalibwa. Maria abuuza muganda wange nti muganda wo bamulongoosezza nti yeyi bambi akakulike. Nga Maria ajja alaba akaana kange ali n'akakazaala bakanzijjamu ekiro ssaawa 4. Ng'akwata emitwalo agamba ndowooza omwana ono nze nsoosa okumukwatako nti ye nti gwe asoosa okumukwatako. Ng'akwata emitwalo eti ng'agiwa omwana wange yaga saagala kkube bwavu nze nsoosa okukwatako nze nga nze nsoose. Ssente zizo njagala obe mwana mukozi. Nengamba muntu akuwa ebiri mu budde bwa COVID olwedde nali awo nga n'ez'okulya sikyazirina zaaweddewo. Nensanyuka. Oli muganda ye bwamutuusa ng'addayo. Tubeerawo ne Maria. Banyumya emboozi baseetula emboozi ng'atugamba. Nabadde ndi awo ejjo. Nempulira nga seewulira bulungi. Nempita muganda ng'oyo gwe mulabya azze agenze. Ne tubeerawo ffembi ne tusulawo ffembi ne tukuba olubozi yaleseeyo famire y'oyo muganda wange gwe mulaba, sisita wange. Naye kati kantuusizza wanazzeyo kulaba baana be. Bajja n'akasawo bwe kati kamu bwe kati nga Maria baataddemu essimu ye, ssente ze byonna biri omwo. Kati ng'oli nga sisita wa mugamba amala okugenda olaba abaana nkomewo. Nga Maria mugamba ne bw'oba tokomyewo olwedde nze siina buzibu, nzize kulaba bulabi dokita nzireyo. Nga tuseetula mboozi waliwo ekitogwa, waliwo omusawo bamuyita Wanziza, dokita Wanziza ng'ajja amutwalako amukeberako amulaba nga mugamba naye puresha yo eri waggulu, gasooka amuwa obuweka awo butinitini. Maria abeera awo agenda okulaba ndooza teyeetegeera. Nga dokita addamu adde amukeberako bagenda okuwulira omwana tassa bulungi ndowooza. Nga bamugamba abeera bw'oti ogira obeerawo embeera bw'enaba tekyuseemu tukulongoosa omwana tumuggyemu. Maria ng'akubira omwami we ng'amukubira bw'amunnyonnyola ng'abasawo bwe bamugambye, ng'omwami amugamba tewali buzibu. Ne sisita we ng'amukubira nno woovudde dokita nkebeddeko bwe kine bwe kiti. N'amugamba naye tojja beerayo okuuma abaana tewabasuzeemu. Kati n'oli ng'agamba kale kuba ono amugambye talina buzibu bazze beetambuza tewali gwe wali ogenzeeko
Bana mmwe saagala na kukinyumyako mbabuulira amazima. Maria ziba ziwera ssaawa 2. Maria ng'atabuka. Bakwata Maria bamutwala mu theatre. Maria bamulongoosa obuto lwali lwa myezi 7. Bamuggyamu omwana bamuteeka mu ncupeeta yekyeyo bamuteekamu. Maria bamutereeza bulungi akomawo. Maria mu kumuleeta ng'aterera baali bamutaddeko okusijeni. Maria bamuleeta bamuteekako okusijeni. Kati muganda wange engeri Maria gye yali atuwaddeyo kasente abannanga amufaako amuyita yali ayogera nakambye batusanyalaza wansi ng'amugamba Irene kyonterezeeko wano kyonkwatemu wano bwoti naye nga mukazi munene kyokole bwoti kyokapiira kano kakole bwoti kyokakole bwoti. Olwedde nze nali nga sirina buzibu bw'amaanyi nga mugamba mubeereko nga mugamba Maria bw'amalanga mugamba mpa essimu yange yamu password bwoti ne bwoti kubira ono tukubira sister nga muganda nga akubira sister wa Maria nga mugamba banzigyemu omwana naye omwana bamugenze mukola kikasawo bamulina ze banzigyemu omwana naye obulamu bwange sibuwulira bulungi. Mukazi wattu baje yali ava waali wala saagala nkulimbe. Maria nga abeerawo tugenda okulaba Maria akantu k'okusigeni katambula nnyo kwi ng'omwana Maria agamba muganda nga mukanaye nga mpulira sibitegeera omubiri nga siguwulira sooka onyigenyige bwoti mu ngalo mpulira oba omubiri nguwulira. Nga muganda nga anyiga Maria amunyiga mu ngalo amunyiga ebigere amunyiga mu ngalo amunyiga obugere amunyiga nga nkuwulira Irene kyamazima omubiri gusiguwulira. Kati ng'ona amugamba baakakulongoosa kalifomu akyakulima. Akantu kayongera ti. Maria agamba muganda wange kwata essimu yange ebintu byange byonna bisse mu baaga. Singa abaawo ekiba kitagenze bulungi enamba password ogitegedde nti ezo ennamba buli namba gy'olaba omwo gikube obabuulire ekintu nseeko. Sawo bajja Misinde bakwata Maria bamuzayo mu theatre. Naye bagenda okutwala Maria nga yenna azimbulukuse. Maria yazimba. Maria n'azimba bw'atyo. Wayitawo essaawa nga 2 tugenda okulaba abasawo bano n'ebintu bya Maria akasawo biki ebintu bye biriwa nti biibyo. Olwedde baali bamuwadde essuuka bo bennyini Maria yali tazze na ssuuka muwadde essuuka zaabwe biki ebintu byabwe babinonye. Muganda wange kyava afuluma n'abuuza abadde ki kuba mu kugenda ano nga bamunona bamuyingiza mu theatre muganda wange yasigala ku mulyango gwa theatre kubanga eri tebamukkiriza yagenderako kagali n'asigala ku mulyango gwa theatre. Ne bamugamba bwe bavayo ne bamugamba vaawo tokkirizibwa kuyimirirawo wawe kwekyo ekizibe tokkirizibwa kuyimirirawo. Baana mmwe nga bakatema muganda wange Maria afudde. Maria agenda okufa yali amaze okugira sisita we essaawa ennungi alayika yatuuka ku ssaawa nga 4 genda okujja naye nga bamugamba omuntu yakoze atya yafudde. Oli ebbanga lyamala nga amukubidde nti bamulongooseza yajja. Kati ne muganda nga agenda okumanya nti Maria afudde ng'olwedde ne muganda wakoze eki. Mwana yabuuza muganda we yabuuza Maria ogenze okufa ondowoozezaako? Nze naguno gwaka ali awezezza emyaka 4 naye neebuuza ekigambo ekyo. Mazima ddala nga ndabira ddala omuwala oyo yakyogerera mu bulumi bubi obw'ekika kyewagulu ng'ate kitegeeza oyo omuwala sisita we yali muntu we nnyo ng'amubeereddewo.
kyasinga okunewunyisa kwe Maria okujja bulungi nga yeetambuza ng'ayogera bulungi nga talina buzibu ng'alyoka naka siina buzibu just ninamu ka pressure. Maria yafa. Nze Maria tanvanga ku maaso kasookedde yafa. Bayinza n'okuba n'abeewaabwe baamwerabira naye nze Maria tanvanga ku maaso. Naye mpulira omukazi yafudde ndowooza Maria. Baana mwe mbabuulire bw'oba olina olubuto weesabire. Tukyaliyo awo tukalaba baawaza abantu mwe bajjira n'omukyalo ow'abaana abasatu. N'agamba nze ono omukazi mbadde siina bwe muyita. Naye anderedde abaana. Andabiriridde abaana. Omukazi andabiriridde abaana anjagalidde abaana. Kitaabwe yabasuulawo. Naye omukazi ono oyinza olowooza mulamu wange, oyinza olowooza nina bwe muyita, oyinza olowooza nina kyemumanyiiko ennyo ekyalo. Simumanyi namusanga ku Kampala. Naye Maria bantu bakaabira Maria. Omuwala n'agamba oyo sise naga maama ngenda kumugamba nti ye mutandike ntya nti Maria ofudde. Maama mutandike ntya mukubire ntya essimu nti Maria we ofudde.